Abaliko abayizi ku ssomero lya King's College Buddo ne Buddo Junior beegattira mu kibiina ki Old Buddonians abakiise embuga olwaleero babadde bakulembeddwamu ssentebe waabwe Faluku Ssewankambo era ensisinkano yaabwe ne Katikkiro egendereddwamu okumwanjulira bye bakola nangeri ki gye bikyusizaamu obulamu bwa bannaabwe. Faluku Ssewankambo nga ssentebe w'abaliko abayizi mu masomero gano abulidde Katikkiro nti ekibiina kino kiyambye nnyo okusitula amasomero gano mu ngeri y'okukungaanya ensimbi ne babaako bye bazikolamu. Tuweerera abayizi abalina ebitone ebyenjawulo nga mu mizannyo. Abayizi bano babeera nga abazadde baabwe batawaanyizibwa okusasula ebisale by'essomero. Tukwanaganya abaasomerako mu masomero gombi okusobola okugatta ettoffaali mu bintu ebyenjawulo mu masomero gombi. Baliko ensimbi obukadde 2 ze beesonzeemu zigende mu nsawo ya Kabaka Education Fund nga zaakuweereramu omuyizi omu ku ssomero lya Lubiri Nnabagereka n'oluvannyuma bw'amala ekibiina ekyomusanvu agenda asomere ku King's College Buddo. Tusaba Katonda nti omuyizi oyo ajja kusoma bulungi era tumwagaliza okugenda e King's College Buddo era tweyama nti tujja kumuweerera bw'anaaba atwegasseeko. Minisita avubuka emizannyo n'ebitono Oweekitiibwa Robert Sserwanga yeebazizza bannabuddo bano olw'okukuuma ennono y'amasomero gano ekyongedde ennyo okugasitula. Tusaba mulage bannammwe empisa eno nabo bajje tusobole okukola nabo emirimu egy'enjawulo. Akabonero kano ke mukoze kabonero kakulu nnyo eri enkolagana y'Obwakabaka n'abavudde mu ssomero ab'enjawulo nga bakyakuumya ennono y'amasomero gaabwe. Bw'abadde ayogerako eri bannabuddo Katikkiro Charles Peter Mayiga akubirizza buli muntu aliko gye yasomera naddala abayitako mu masomero ag'enkizo okukuuma ennono yaago kigayamba okusigala nga gayimiridde n'okubeera ekyokulabirako eri abayizi abakyali wansi. Twagala amasomero gano gasigaze ettutumu gagunjule abantu abasobola okuzimba eggwanga. Kakati n'amalala gavuganye gano. Bw'oba ng'otandise essomero tugambe vuganya King's College Buddo tukutegeere nti oli musajja oba oli mukazi. N'olwekyo nze nkyenyumiririzaamu nti essomero lino lya byafaayo okuva 1996 ekyewuunyisa n'ekisubi yatandika 1996 gaatandika mu mwaka gwe gumu. Kale kirungi nnyo nti essomero litandikiddwa emyaka 18 emabega lya muwendo ne mulembe guno ogwaffe era ekyo bbanja lye mulina okukikuuma. Katikkiro asanyukidde obuyambi obuweereddwa omuyizi wansi w'ensawo ya Kabaka Education Fund. Njagala okubeebaza nnyo olw'okuweerera abaana ate naddala baasale gye muwadde omuyizi anaalondebwayo minisita ono mu Lubiri Nnabagereka n'ekiruubirirwa eky'okugenda King's College Buddo. Bw'obeera nga ggwe wekka gw'oli obulungi mu nsi era omanya nti ennaku egenda kukulaba. Abantu abamu bava mu maka nga geesobola bo ne basoma ne baba bulungi tebafa ku baganda baabwe ate be babatawaanya bano be bataafaako tebava waka kujja okusaba kukola kutya. Ekibiina ki Old Buddonians kyatandikibwa mu mwaka gwa 2014 nga wakayita emyaka 8 ng'essomero lya King's College Buddo litandikiddwawo era bingi bye bazze bakola omuli okuweerera abaana batalina mwasirizi okukwasizaako amasomero gano okuyamba ku baasomerayo n'ebirala. King's College Buddo abakulembeze bangi abasomeddeyo omuli abakulembeze ab'ennono ab'enjawulo n'abakulembeze abalala bangi. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, agesigika. Wetukyusa obuufu obukulembeze